nga Kakuyege yeeyongera okubamu ebbugumu mu Makindye East. Judith Nwabeine Abaho ngono yakwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa Makindye East asibye mu luka gwe Kansanga ng'atandikidde mu Kitalanga ng'aperereza abalonzi okumwesiga ku kifo kino. Kakuyege abadde amutambuza mu nkola ya nju ku nju. Omulimu gwe twatandika n'era tukyatambula mu maaso. First half yaggwa bulungi, tugenda mu second half. Tulina okulwana okulaba mbu vision yaffe ya timu kisoboka ebaawo. Ategeezezza ng'emyala egyazibikira mu kitundu kino bw'agenda okugikolako. Enkuba bw'etonnya abantu tebagwa mu myala, emyala egyo gikolebwe. Gavumenti yandibadde ekola naye mbadde temulina omuntu abatuusiza eddoboozi. Nze mbasuubiza okutuusa eddoboozi lyammwe. Buli ofisi gye yeetaaga okuyingiramu eddoboozi lyammwe lijja kutuuka, si lyange lyammwe. Ate ye munnakibiina kino nga naye avuganya ku kifo kyekimu Ali Kasirye Nganda mu Lyanyama abadde mu katale k'e Kabalagala ng'asaggula buwagizi. Ono abadde wamu n'abakwatidde ennupu bendera ku mitendera egitali gimu mu Makindye East. Mu kitundu ekimanyiddwa nga Kataba, bano basisinkanye bannakibiina kye NRM ababadde bawenjeza abakwatidde bendera mu kifo ky'omubaka omukyala owa Kampala akalulu. Mu Lyanyama ategeezezza nga Kakuyege ow'okutuukirira abantu gye bakolera bwe kimuyambye okumanya ebisoomooza abantu bagenda okukiikirira. Wano mu Kabalagala mwennyini waliwo boxing club, waliwo ttiimu y'omupiira, ne Kibuli waliwo ttiimu y'omupiira ne Gaba. Ngenda kulabanga ebitone ebyo era abaana bano bonna boolaba bamanyi nga bwe nakola. Nina ttiimu y'abawala eyaweeyonje eri ku National League erimu n'abazanyi abava ku national team, nina n'eyomupiira. So okutumbula ebitone by'abantu ate ne core values zaffe eza NUP zigamba service delivery. Mu Makindye West yakwatidde ennupu bendera Zahara Luyirika yegattiddwako abakwatidde ennupu bendera ku mutendero gwa gavumenti ez'ebitundu nga bakulembeddwa mu Ronald Balimwezo avuganya ku kifo ky'obwa Lord Mayor. Bano babadde mu luka gwe Lukuli nga batandikidde mu Kiwempe. Zahara Luyirika ategeezezza nga bwe bagenda okulemera ku nkola eyanju ku nju nga bawenja akalulu kyagamba nti kibayambye nnyo okumanyira ddala ebyo bye balina okutandikirako amangu ddala nga bakutte obuyinza. Ekikwese mu bantu okusobola okufuna ebizibu byabwe omuntu omutuukako n'omunyako ensonga ze n'omutegeera n'omanya abantu b'ogenda okukiikirira. Balimwezo asuubizza nti singa aweebwa obuvunaanyizibwa wakuggyawo amateeka aganyigiriza abantu ba bulijjo. Tukoye bw'omutendera ekwatibwa n'okuwanga mu KCCA bakwadde PDM sente n'okulenga tosopeera nkaaga n'oziteeka ku bulago n'otambula nazo ng'oli ku bbanja naye ate ne bakwata KCCA n'etwala engattozo tekomye kwata ngattozo zokka n'ekutwala n'ekusiba ng'ekusibira mu KCCA kooti ewatuula Lord Mayor. Ebyo sigenda bikkiriza. Ayongerako nti wakuddiza amagombolola obuyinza basobole okwekolera ku bizibu byago nga tegalina kusooka kulinda ba City Hall. Emirimu gy'okukola enguudo z'amalamu KCCA, emirimu gy'obutale KCCA, gy'okufuuyira KCCA eri waggulu n'osanga nti divisions teziri mu kukozesebwa naye ng'etteeka lirabika bulungi nnyo nti divisions zirina omulimu gwe zirina okukola. So kyova olaba nze ngenze mu Parliament osobola okukola ebintu ate engineer bali mu mwezi ogwendi naye ne bakansalazi be baate basobola okukola kino ekya KCCA gyekola. Ensonga y'enguudo embi kw'ossa n'ebyenjigiriza nabyo si byakusuulibwa mu guluka.